Kasumbusa akandetedde mama lyako. I may be there and brings a sambusa that mom eats. Naye kiva mu kugumikiriza. But it's out of being patient. Senga ya papa. If he hurried, senga tasobola akandeeterako. He wouldn't be able to bring it for me. Mukama yeebazibwe. Praise God. Naawe bw'oba otuddeyo gumiikiriza. Even you, if you are seated there, try to be Kkiriza patient. Katonda nti waali. Believe that God is there. Yafa tubeere abalamu. He died that you may be alive. Yafa abeere ng'atusanyusa. He died that you may be. Hallelujah. Yes, amen. Nze neebaza Katonda. For me, I thank God. Alina by'akola. There are things he Nga does sibitegedde. without me knowing. Ngenda okwejjukiriza nga nkoze omulimu. I just find myself doing Ogw'essente something, nnyingi. some work of big Naye money. nga sizituumangako nga ziri awo. Yet I had never Ngenda find nkwata it mpola. there. I just go step by Nkwata step. mpola. I just go step by step. Lumu muwala wange ono yambuuzaako. One time this daughter of mine asked me, Mama gwe okikola otya? Mom, how do you do it? Mutuufu nga naye tabitegeera. For sure she didn't also Naye understand nga nange it. gwabuuza But sibitegeera. even me, the one she was asking me, I didn't Katonda understand. yamanyi nange Then I sibitegeera. told her that it's God who knows. Naye kugumiikiriza. But it's because of being patient Ate nakukkiriza. and even faith. Bayibuli egamba nti ajja gye ndi The Bible says that he who comes to me akkiriza nti Katonda waali. should believe that God is there. Bw'oba akkiriza nti ddala Katonda If you waali, really believe that God is there, byonna biyinzika eri akkiriza. everything is possible to a believer. Bw'akkiriza Katonda Just believe God, nti by'owakkiriza that the one you accepted ayinza byonna, is capable of doing tewali everything. kimulema. There is nothing that can make. Ne bw'oba oyagala kusamba gawuni, Even if you just need to ojja pick a kusamba mu gown, linnya lya you will Yesu. do it in the name of Jesus Bale Christ. kibala ekyokugumiikiriza. They are a future of patience. Mukama yeebazibwe. Amen. Gwe omwami oba oyagala mukyala, You man, if you need a wife, to papa. never, Ojja kufuna omukyala na n'akusibira ku nkondo y'ekitanda. you may get a wife who will tell you on the Kubanga floor of opapa, a bed because you are opapa. married, because you are so Bale fast. kibala They ekyokugumiikiriza. are a future of patience. Soma olwalwa 2:6. Olwa 3:6 awo. Tuli mu Bebulaniya 10:36. Kubanga mwetaaga okugumiikiriza bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa. Mukama yeebazibwe. Praise God. Tonnakola Katonda by'ayagala. You've not yet done what God wants. Tonnaba kusaba Katonda nga You've bw'ayagala. not prayed to the Lord as He wishes. Ne bagamba leero lwakusiiba. Even if you are told that today is a day of Owagenda fasting, gw'olaba alusa bwe zikutta. brethren, you are the one who say that you are day of Nekkiriza nti ulcers. waali. But believe that He's there, Atuula ku alusa ezo. the one who sits on those Bw'ona ulcers. omala okukola Katonda After by'ayagala, doing what God wants, ojja kuweebwa empeera. you will be given a reward. Owooluganda topapa. Brethren, never panic. Ali wamu naffe. He's together with us. Bayibuli egambye The Bible says ekigambo kye kikozi. that His word is doing. Mukama Is a yeebazibwe. doer. Amen. Tekigenda kudda gy'ali It won't go back to nga Him kyereere. when it is Kiteekwa empty. okukola ekyo kye yakikola It's just to do whatever He said it kye for. yakitumira. Amen. Agambye empeera He weeri. has said that the reward is there. Ojja kuweebwa ebyasuubizibwa. You'll be given whatever, all the promises. Muweeko kadde. Give Him time. Kowoola Katonda. Call upon the Lord. Baka ebigambo by'oyimiriramu. Get some words that you stand in. Bw'agamba nti ekigambo kye kikozi. When He tells you that His word is a Yimirira mu doer, kigambo kya stand in Katonda. the word of God. Lwaki obuuka amakyo? Why do you skip steps? Lwaki opapa? Why do you hurry? Gumiikiriza Katonda. Be patient with the Lord. Ojja kuweebwa empeera. You'll be given a reward. Mukama yeebazibwe. Praise God. Empeera weeri yagikutegekera. The reward is there. He has already prepared it for you. Obutuukiriza. For sure, you shouldn't miss. Tolemwa mpeerayo. Never leave your reward. Gumiikiriza ojja kumulaba. Be patient. You will see Him. Amina. Amen. Jawe ejjinja erikusumbuwa. Remove the stone that has been disturbing you. Erikutaataaganya. That is disturbing you. Erikulemesa okutuuka ku That stops you mpeerayo. from reaching your reward. Mukama yeebazibwe. Praise God. Peetero ekisooka. Essuula eyokusatu. Peetero ekisooka 1:3. Yeebazibwe Katonda era kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuzaala omulundi ogwokubiri ng'okusaasira kwe okungi we kuli
tubeerenga n'essuubi eddamu olw'okuzuukira kwa Yesu Kristo mu bafu. Mukama yeebazibwe. Praise God. Nti tubeere n'essuubi eddamu. That let's be with living Amiina. in hope. Amen. Bw'aba ddala nga tulina essuubi If eddamu you really have a living eri hope okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, of the resurrection of our Lord Jesus Christ, why do we panic? amiina, Amen. tukkirize Katonda nti waali. Let's believe that God is Tubeere there. n'essuubi. Let's be with hope. Leka kuggwaamu ssuubi. You shouldn't lose Abakyala hope. bali tebaggwaamu ssuubi. Those ladies never lost. Baakeera wannawankya. They woke up in the morning Tuteekwa okumulaba. that we really have